Teddy avuddeyo ayogedde date y'olunaku lw'omukolo ne venue n'agyogera. Omuntu yekka omugezi kano kagagezi bokka ekifo kitegedde olunaku olutegedde kiri eriggwe okukubira mukyalawo akudirectinge wowe mugenda okusisinkana musabire omwana mumuwe emikisa gy'alaga era wano bwe tugenda okupimira ani asinga otegeera kyogamba musumba takyasobola kwekwasa nti yayitiddwa ku mukolo ate atya wano baba bamuyise nga nange kabwera ddeeti ngimanyi n'olunaku ndumanyi bano abaana bino bye basomye emirimu gye bafunye manyi batambulira ku linnya lya taata waabwe era singali batambulira ku linnya lya taata waabwe singa yalina pulogulaamu y'omwana ey'okutambula ati si yamuyina kati anti kakitegeeza bitambulira ku muntu mulala gwe mbuulira omwana bwe yagenda ne yeeyanjula nti taata yansindise nzijjeko wano okukola kw'omwana kwonna kwatambulidde ku maama ne Saala maama gy'asaba era nze singa mbadde nti nno siri musajja musiraamu nga bino abantu bano abatanywerera mu madiini gaabwe mbadde nsobola lokokera wa Teddy kojja tokiyitiriza bino byenkubuulira Saala yeekola anti tulirabiranga ku byamagero bye bakoze gwe wagamba nti nno Yesu Kristo yazuukiza omwana we bw'abanga yazuukiza abafu ye yafanga tetumulabanga kitegeeza zino ettaala ze tulabako ze tulina okugoberera bw'abanga Teddy asabidde omwana we n'atuuka ku kkula buli muntu era yandibadde yeegomba kati gwe ngamba otya nti Saala ye tekola omukolo ng'ennaku z'omwezi 27 tegugenda kweyongerayo ate lujja kulaba nga guliko bataata abalungi Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nango ezo zokka gasangibwa na Mugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Kolansi paka ku gate galina sitting room enteeketeeka obulungi dining efumbiro kw'ossa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom waliwo wifi CCTV kamera ziraba ebweru ne munda ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako garden nnungi parking nnungi gate ya remote ekifo kino kyakolmodating abantu okuviira ddala ku muntu omu couple family namwe abategese bu party obwenjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Ali Hila Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo so olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri basement leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Hey guys, mwena bakasitoma abange abalungi. Tulina ebizigo ebya buli kika, oli muddugavu, oli mweru, oyagala ku brighteninga, oyina embalabe, oyina binnamakula, ebizigo byonna tubiina. Twayongeddemu ebirungo mu bedroom products, azeetaaze zonna weziri mu bungi. Tulina fertility tea, tulina eddagala ery'enjawulo. Gwatwetaaze so tukubirako ku namba yaffe eno wammanga 0708763211. Zerujja omulungi atraba okwetola ensi yonna mbabuuzaako n'embeebaza okuba mugoberera vidiyo zaffe ez'enjawulo. Nkomyewo ne Kojja Kitonsa mwamwagala nnyo mu vidiyo yaffe gye twasembayo okukola. Banjagala bakwagala nnyo nange mbaagala. Ojjukira nakugamba nti Kojja tobera ttiimu Teddy Bugingo. Nze siri ttiimu Teddy Bugingo naye nze ndi Kojja nsengeka ensonga eri yonna buli muntu ne mulaga ekituufu kye kati kibeeriye okulonda ttiimu gyagwa naye nze ndi wakati. Oli Kojja ku nsonga tova ku nsonga. Wali ekirungi nkikubuulire wali ekibi nkikubuulire kati kiri eri ggwe owesibu yonna bye nayogera nti birungi ne mulimu akiraba obubi nagaa lwaki awolereza lwaki akola bw'ati lwaki ayogedde kino no obulamu bulina okutambula nga buli kyenkayi kyobulafu obusiraamu butugamba ne biliyoniya aziikwa mu lugoye lumu. Biliyoniya bwe busiraamu so twalako by'otutte ebisigadde bireke
naye obulamu busigala bugenda mu maaso ate nyamba nnyo n'abantu mu manejinge okuyiga okubeera mwekka nti ensonga wabaawo ensonga eguddewo nga gundi taliiwo sitiiri osobola okihandolinga bw'aba waali osobola okihandolinga kati olabayo Teddy Just yasoma busomi yayiga engeri gy'asobola okwemanaginga nga ali yekka kyekyokka kati kyekisumbuwa abantu omanyi kikaluubirira wentuukidde wano olunaku lwaliro kojja nina bwe natuuse ne ŋŋamba Teddy yali akaabira ki bwekiba nga obulamu busobola okutambula netulaba nga olwaliro byonna byataddeko omukono biri successful abaana basomye emirimu bagifunye ate bakyafuna ebirungi mwekyakaabya Teddy temwakitegeera omukazi ng'omaze naye emyaka 35 kwana kibi nnyo okgenda n'olugoye lumu yagenda n'olugoye lumu bwera bwe kiringa kubanga byonna bye baakola emigabo gye giriwa anti bakoleranga kanisa si bo ng'abantu era naye mwandivuddemukko ku ttaka erizimba nga bulabe baazimba ennyumba y'e Namayumba nayo ne bagiteekamu omuntu ne Teddy naye nga tuvudde kweno ey'abaana naye abadde asaanayo akayumba baka n'abakiteetika baka n'aba bulwadda estate gyempulya gye balanga ogenda okamugulire kabeereyo afune ku musaala nti Teddy yayingiza ssente meka nti emitwalo 10 emitwalo 10 muweeko emitwalo 3 weyagale obulamu bwe butyo bwe butambula naye naku zino abasumba bafuuse ekizibu beeyagaliza bokka nabadde nkyali awo tebakikyali eno mbalokole nengera nga ate kirinnye ekyambuse ne bulutika erubaga omuntu akuteresa ati ekyapa kyate n'okikyusa so ekyapa nabyo byansobedde byonna byali awo kati omuntu yeesigaani era kyobulaba mu abakyala betuwasa betubateeka ewaka tusaba mukkirize nti muli bakyala baffe tubeesige mutwesige wakati tekyali muntu yenna gwe weesiga amalaame tujja gateekanga mu gundi mu bipapula byetuteeka mu kabuyonjo yaba asitamye ajjayo agenda kwetereza alisoma agendire siddaame alizingeko alireeta agendi bannange eddaame lye lino kubanga betuli beeteresa mugagaaya nga tumaze okufa bale ku kyomukadde n'ettaka lyeterese ate era tebagenda ddimuwa kali kabadde kawaani bali kuyingirawo omuntu ave ku ngulu ogenda kulaba olutalo olugenda okuddawo tebagenda kubawa kyapa kemwamutaddeyo naye nga keyabadde alemedde ku nsi abanaatwala ekyapa kye mujja kukiraba kuba munaye ebintu ebimu bijjaawo ng'ebyokusagana ati mugenda ne muddira nti eddiini yesinga obuwangwa ekyo tekisoboka era tokirowoozangako eddiini n'obuwangwa ebibiri byanjawulo ebintu bibiri byanjawulo ate buli kimu kirina amaanyi gaakyo naye we natuddemukko amakanisa gano ebyafaayo biraga nti bazze bagawa n'olisanga liri ku ttaka naye nga baali wabuuli era kituufu ne jjajjange Yosefu Saliye yebaseema yagabira kyaki ettaka yiika zaali oba 10 n'aziriwa naye n'omanya nti omuntu akuwadde n'obuwandiika abukolera buli kimu n'ebyanjawulo n'okuteresa ayawo kikyatubulizabuliza kuli kwali kuteresa kuli kwali kuteresa kale ensonga kubanga omukadde namulabye yadde yafudde n'amagezi gati yakaddiwa n'amagezi ge tebyaddemu kwefuula era kyaki mu butaswala n'okwongera okubateekamu obwesigwa kubanga ebisinga bitandise okwonooneka abafumbo be mugatta tebakyanywerayo mbufumbo tetumanyi obe gundi ennyiriri ze musoma kati ze mutakyasimbako ssira oba byafuyingiramu biki naye omufumbo mugatta abafumbo ennaku 3 ne batabanguka ate bamala okutabanguka baddukira eno mu mawulire kati simanyi tebafuna budde bubasomesa matirimu nnyo kubanga eno lusaakala bentu ddamba mwino twala obudde odisomesa abaana bemufumbiriza oba bemugatta empeta kati ate betwa bebigaanyi ate muzze n'eno mu byensi mutandise kulwanira ttaka kino kyekibadde ku puroguramu ya leero naye leero tulaba omukadde enkya tujagenda kulaba kijjagenda bwe kityo bwe kitandika jagenda okulaba nga kituuse ku muvubuka ali wano ow'omulembe kebanazitula nti eno kebaza nti ate bano abavubuka baagala nkyukakyuka genda batulo kunyonoowi buli kimu mujja kukirabako ate nno kano nako saagala nkeerabire waliwo gwe nalabye ng'abuuza ekibuuzo nti musumba ki olwaliro gw'osobola okunokolayo nti yajja nga
akola omulimu weeguti n'agulekawo nga gufuna kiralo n'adda mu buweereza mu kkanisa. Musumba ki yajja ayina omulimu gwe ng'omuntu nti oba yagusomerera oba yali musuubuzi w'amaanyi n'adda mu busumba. Nebanji nyo kabiruno Mondo. Mondo yali muki? Oyo Mondo yali ayita takisi. Gwe gwali omulimu gwe? Ati mwete mundamulaba Mondo yali ayita takisi. Mondo yali mukozi wa bivuga mutimbi wa bipani. Zino shozi zemula. Naitibwa n'agenda kamafuta mbu n'alekawo guli n'agenda mu guli. Kati njagalayo omusuubuzi omu ku baali abaatiikirivu eyagulekawo n'agenda mu busumba. Kale mpayo omusumba nga yasooka n'abeera n'ebizimbe ebimu ku by'amaanyi mu kibuga. Kakati abatulaba mutukkirize nti we tulikomawo mu vidiyo endala tugenda kukola research amala naye nga babasumba bonna babayitibwa buyitibwa kuba batembeeyi tubalabye n'afuuka omusumba ate kati b'amaanyi ne ssente baziina. Anti kati kasita okuŋŋaanya abantu bono bateeka bano bafiidinga mu kyo bafiidinzeemu era ate nina ekintu ekimu kyesinenya basumba bano balye ssente zaabwe abasumba. Kale tuvuddeyo eyo naye ebyo byonna omanyi kwe bivudde kubeera nti nno eddiini tetugitutte nga nsonga n'okugattika ebintu ebingi n'oleeta kino n'okigatta mu ddiini n'okola ki tusomesa abaana baffe eddiini nga tetugyesigamizzaamu kintu kirala kyonna. Bw'ogenda n'ovanga eddiini otunda ntunde n'ogiteekamu ebyenfuna ogenda okukyekanga ng'ovudde ku mulamwa. Twasomeranga abasumba ffe tubawa ebyokulya nesibuka tosanga omusumba ng'alina banka namba ku church nga mobile money ziri ku church ziri manya. Kati ate omanyi nno kojja ekisesa kwe kulaba omuntu ng'essaawa eno oli munyiivu twogera ku ebyo naye nga tira bye bigenda okwongera okwonoona bye tutabyogereko. Anti kati kankubuulire kasita bakizuula bo baamanya kisolo kye kisinga obutategeera nti ndiga ne bagaa kati abantu betusumba basembera tuziyite endiga naye neddira ndiga mukulu natujeddira kikulu naye gambye nga yo sigambye nti nno totegeera anaye be neddira nabo endiga mbabuuzaako mwebale kubeerayo naye endiga kale ensiru kubanga nioba ogenda ogisala teyogera kyekisolo kyotwala nojja era endiga bwekaaba ng'ogenda ogisala tebagisala eba sindiga eba ndiga naye eba erimbudde bwayo obutegeera tebagisala era bwojjayo bweti ekyambe nekutuma bweti nekaaba ng'ogisumulanga engendo ekola ebirala tugenda okinoonyerezeeko omuwaka. Tulina kojja Kitonsa okuva ku Bakitonsa Habo Group twabagamba nti abantu baffe ab'Emmengo mugende branch yaffe weeri ate VIP office eri wano Makindye ku kizimbe Golden Plaza after H&M restaurant. Oba otuuse. Ndwadde ki z'osinga kati oteekako amaanyi ennaku zino? Ennaku zino alusaazi ziruma abantu bangi ojja nina kyewunyiza nnyo nti waliwo omukyala juzi yankubira essimu nanga nti nina omutima omusayi gudduka sipiidi nene nsanyalala omuzibwa amagulu naye bankebedde buli kirwadde kyonna kigende bwagenda okebere kawuka ke bayita helicobacter bacteria bwe yagenze n'akakebera nga alimu bwe yaze twatandika omujjanjaba nagamba nateredde ennaku zino lwakuba nti nze era essiira niteeka nnyo ku baana bange ab'obulenzi ensonga z'amaka eyo package zigibuusa maaso omwana alina okuba ng'asaza ng'osaza kimu. Oye kojja Kitonsa ennamba y'essimu kwe bakufunira? Ennamba y'essimu eri 0759100200 ku direct call onfuna ne ku WhatsApp onfuna. Makindye ku ofisi y'aba VIP n'Emmengo. Nina kano tokeerabira. Buli muntu yenna ateeka essimu yange n'ogisevinga mu ssimu n'oteekako kojja Kitonsa oba ofuuse VIP. Sukkirizibwa okujja saving ennamba eyo ojja bwofuna kojja Kitonsa ne Jinja ne Jinja tuli mukugulawo branch yaffe awo ku Gabula Road opposite ne police.
kati kojja wangi njagala tuogere ku nsonga y'omukolo gw'omwana wa Pastor Bujingo. Ffenna ng'abasajja bwe tweraliikiridde nti abaana batandise okutuuka ku ssali y'emikolo taata nga taliiwo. Kati lujja njagala otegeere kino. Omwana yenna oba omuntu yenna nga muzadde era kino bataata munansonyiwa naye enkizo yonna eba ku maama. Omuntu yekka asobola okuvambulamu bwo n'otalya mmere alina kuba maama. Taata ate taata bwe bya bulijjo balina emitima gyabwe egy'emigumu osobola kukumira wooli n'oguma. Naye olunaku maama lwavudde mbulamu bwensi era ne mbamulekwa basinga kusaasira nnyo omuntu aviiriddwako maama. Taata bw'agenda maama ayiiya ne mubeerawo. Asobola okufuna taata omukuza n'ababeezaawo nga si taata oli akola emirimu taata ono gy'abadde akola egy'omukisenge ne taata omukuza n'abeerawo. Era kati nze kye mmanyi bawala ba Bujingo ne batabani ba Bujingo balyoke tebalina ttabu. Ekirungi nti baafuna maama omugezi. Maama mugezi nnyo. Era nze nakugamba lujja maama oyo yeetaaga omudaali. Baafuna maama omugezi. Nakugamba nti buli musajja yenna lujja kwobeere ggwe olina omuze mukazi wo gwakumanyiiko ombuliri. Of course. Nange nyina gwe mumanyi. Kati ate ku bakazi 99 ku 100 bonna boogera emize gy'ababba baabwe nga bafunyemu obutakkaanya. Omukazi ali percentage eri emu atayogera mize gya bbaawe nga baawukanye. Era bwe Katonda bwakuyambanga n'ofuna omukazi afaanana bw'atyo tebamukyawa. Tebamukyawa, tebamugattako, tebamubonyaabonya. Kubanga omukazi omumma bummi kaviiri n'akugamba nga bw'otategeera. Ng'omumye kaviiri nga temukyali mwenda nga n'ekiro mugenda kusula buliri bwe bumu. Nawe tolina magezi. Kati bw'osanga ng'omuntu w'emyaka 7 ne baawukana n'omusajja ng'omukazi otavangayo kugamba nti omusajja oyo akola bw'ati n'embuliri akola n'emitina akola bw'ati, oyo omukazi aba asaana mu ddaali. Kyova olaba Katonda blessinga abantu abalungi nga tebataddeewo n'amaanyi. Kubanga ndabanga Teddy Bujingo ali ku musingi gwa Pastor Bujingo. Ogwawa ne bonna Bujingo ali ku musingi gwa Teddy. Kubanga ekkanisa bagitandika babiri. Gongamba otya nti yabulamu amagezi ga Teddy embamu ga Bujingo gokka. Nga mwatandika babiri. Bano abaana bino bye basomye emirimu gye bafunye manyi batambulira ku linnya lya taata waabwe. Era singa batambulira ku linnya lya taata waabwe singa yalina pulogulaamu y'omwana ey'okutambula. Ati si yamuyina kati. Anti kakitegeeza bitambulira ku muntu mulala. Gwe mbuulira omwana bwe yagenda ne yeeyanjula nti taata yansindise nzijjeko wano. Okukola kw'omwana kwonna kwatambulidde ku maama ne Saara maama gy'asaba. Era nze singa mbadde nti nno siri musajja musiraamu nga bino abantu bano abatanywerera mu maddiini gaabwe. Mbadde nsobola lokokera wa Teddy. Kojja tokiyitiriza. Bino byenkubuulira Saara yeekola. Anti tulirabiranga ku byamagero bye bakoze. Gwe wagamba nti nno Yesu Kristo yazuukiza omwana we. Bw'abanga yazuukiza abafu ye yafanga tetumulabanga. Kitegeeza zino Saara ze tulabako ze tulina okugoberera. Bw'abanga Teddy asabidde omwana we n'atuuka ku kkula buli muntu era yandibadde yeegomba. Kati gwe ngamba otya nti Saara ye tekola. Omanyi nti na bino kabeere bujjanjabi. Olujja osobola okuba n'eddagala eddungi naye ng'omukono gwo teguwonya. Obadde tokimanyi. Okujjanjaba gwa mukono. Si buli omuntu bakugoba emmengo nakuga nti genda oliwone obulamu bwo buweddeyo genda ewaka wane ekitanda kyaffe ne space gituwe n'ogenda ku kiriniki y'okukyalo omusawo nakukuba empiso 2 n'odda ku mirimu gyo n'okola. Ng'eri obadde ofudde. Okuwonya mukono. Ne Saara kukkiriza kutya omuntu kwalina n'enniya ye naawe okimanyi naffe eno Obusiraamu bw'oba osaala olina oteekayo nniya. Otegedde? So kati nniya yo bw'etuuka obulungi ge makungula g'okola ki? G'ofuna. Era omukolo abadde bagamba tusooka mu kwanjula tusooka mu kikati ate waliwo ekyazze. Buli gwayimiridde tuli guddira oluvannyuma
kati saawa eno tutunuulidde kusabira mwana waffe agende onombuuza nti nze muzaala nze buli aweza emyaka omwana oluzaalibwa ku nsi aba wa gavumenti ate gavumenti ekolebwa bantu yeffe kati kitegeeza omwana wo gwe mwena muli batabani bange muli bawala bange tugenda kusabira mwana kuzomwezi 27 Yesu Kristo yamuwadde ekisa kye namuteekako amafuta buli muntu kye yeegomba ani gwe kati tundoza kiyinza obbanga teri nnyo bannayuganda bali awo nga embasa ya Amerika ali empostinze n'emuwa obudde kizibu kati bwe kibanga olwaleero omwana gwe bapostinze muwala wa Teddy muwala wa Pastor Bujingo muwala wa Teddy muwala wa Bujingo muwala wa Teddy kale nga yafunye ebirungi bwe bityo lujja lwaki ompakanya nti amafuta ga Teddy tegakola singa ag'abasumba abalala kwegamba gwe Teddy omuwanikidde ddala mu kyalo nze oyo omukazi singa nze nalinga b'emidaali singa buli mwaka afuna omudaali kojja muwanyi omukazi anti kankubulire lujja tonnaba kufuna challenges makaago onaku lwolifuna challenges makaago lwolitegeera nti abakazi neeyisa yaabwe efaanana bweti ng'omulaga ekituufu nga ye ku kituufu ky'omulaga alabawo kikyamu omukazi yoyo anti omukazi osobola omugulira olugoye nga lulungi bwe wasiimye lugoye n'oleeterako eppeesa naga nti ate eppeesa lenyumye ennyo bannange lino neyeerabira nti ate olugoye lugenda ku ppeesa gweoguzi lugoye oyo ye mukazi naye bwe kibanga omukyala yatuula n'asaba Katonda n'asaba Yesu Kristo n'amafuta gakkiririzaamu naga nti njagala nkuze abaana bange however much taata ayonoonese fe abasajja twonooneka bulijjo mukazi n'akuza omwana abakazi bonna abakuzizza abaana baabwe nga bataata gye tuli tutunula mukazi n'akwata kasukulu fees mukazi n'akwata ekyokulya mukazi n'akwata ekyokunywa mukazi n'akwata ka transport mukazi n'anoonya abaana kye banaayambala nga taata oli eryo kyamuukiridde olw'okuba ofunye omukazi anti bo bano bakakyala baffe bwakula tutuuka ne tubamanyiira ne tubanga n'ebitonde ebimu nga tuli mu kikolwa eky'okwegatta tetukyabibasaba okitegeera naga ate ndoozi omwami wange amatirira awo kati gwe bw'ogenda eno ebbali ne bakusuzaako ewabisi noga nti ono yasinga ne tuwunga teri musajja yenna atawungangako mu kwegatta obanga akoze obwenzi n'atavaako n'alowooza nti ono gwafunye ye mutuufu okusinga gwawangadde naye ffenna ekyo abasajja kitutuukako era mwene ensonga y'okwenda n'ogenda n'okwana omukazi omulala nze Bujingo simunenya munenyako ekintu kimu kukyamuukirira naye tewaliwo nsonga ya bwenzi tewali nsonga ya bwenzi ekyabasajja ffenna tukwana era n'ebintu ebigenda okukunobya gwe omukazi okuva ewaka temubangamu obwenzi nti omusajja yayenze njagala kumwesonyiwa ngende nfuna omusajja omulala tojja kufuna mutuufu onajja kuba ayenda ng'akulaga nga gw'obinoonya mu ssimu gw'ogenda ofuna ajja mmuleetawo olabira ajja kwana mugandawo ajja kwana mukozi so kigambo bwenzi mukyala ekyo gwe abakyala nywerera mu maka go yiga bw'okyandolinga kubanga ffe abasajja tuli twegomba ate munaye batubuzaabuza mutuswasire abasajja twegomba ate ebiseera ebisinga mwe bakyala baffe tuyana beewaka emitima n'emibiri mwe muba najjo ffenno bwe tugenda okweyagalamu tuwaayo mibiri era njagala mpa abasajja abekwanakwana tteeke togeza n'ogaba omutima gwa mukyalawo owaawaka n'oguwa omukazi gw'ogenda okwendako obwenzi abakazi betwendako tubawa mibiri era bw'omudropinga ekibuye aba yeetwala awunda abawutu ate emmotoka n'emukoona nga gw'ogenda gy'oteeka omutima gwo oli obadde omuwa mubiri kiwedde era nammwe abakazi bw'omanya nti nno omusajja ono mufumbo naawe ndeetera mubiri tompa mutima gwo ate mba nkwagadde ate onjagadde nonjagala bameka ngenda kukuteeka wanze olwedde nina gwe nninako ewaka ate abakazi tuli bangi abasajja muli batono era noonya owuwo nga n'oli bwe yakikola sirwanako ng'ate lwaki olwana lujja abakazi mwe basayidi chiiki simanyi mwe basekendi wife bwe munaagezaako okugaba emitima mujja kuleeta obuzibu
mutuwe buwi mibiri tunyumirwe nange nzija na mubiri bwe twawukane boda ne kona nze ngenda wakaje wali omutima gwange kati ekyo kyekyalema bujingo kati nandi kubuuziza ekibuuzo n'ekiyinza okuga nti kojja ati obudde kankyebuuze nganzi nze busiru bwanna baki kitonsa obuntuukako okubanga omukazi gwe nazaalamu abaana alina mu nnyumba gye twazimba ffenna ate netandika okukoowolera abaana ku bitaala emakindi anti ewaka oyinza okuba wasala line tokyakulosinga gate ekyo kyokka kyekiraga omusajja nti tetegeera ate nga yabalekera ennyumba anti ekyo kyekiraga omusajja nti tategeera nga ye yagizimba era ekyo kyekiraga omusajja nti tategeera wetedi yagwanko nti ekizibu kye mu kujjambulamu bwe yali nju oba gwe mukazi oba omuwasa nga omuteeka ewaka omuwasanga ekizibu kye kyakubeera nti nno talina waasula omujja ku street n'omuwasa ebintu ebisumbuwa abakazi ekyennyumba tekiriimu ekyokulya tekiriimu ebyo tebiriimu ne wali abalwanira ebyapa ebyantera ekyapa bwe kijjira mu kulwanira nga tugaanye okukkaanya era abakazi abasinga obungi batuufu okubanja ebyapa singa mbamugaanye okutuuka ku nzikiriziganya omukazi gw'olimbalimba emyaka 10 nga yakayingira mu bufumbo nti ndi kugulira ku hama n'afumbira ku ekyo paka lwe mutuuka okufalla n'abajjulula nga hama tagirabye nenga omukazi anyweredde ku kigambo kiwamugamba nga omutandiko mumugwana lujja byonna byewasuubiza mukazi we waka wali obimuwadde lwaki mwe mulowooza nti Teddy yali ayagala bingi nnyo kati olinganga agamba nti musumba waddemba okuddayo mu maka ge gali amaka gage ne just kati ali mu mbeera tugiyita tutya omuntu ng'ali awo tamanyi kituufu kyali tamanyi kyazzaako embeera eyo tugiyita tutya state eyo state omuntu gy'abeeramu bagiyita ya kanzunzu era ndooza kanzunzu nampawengwa bangadde eno nodde eri kati alina ekizibu gwe kyotomanyi olwedde yagwadda mulaavu n'ono mukyala we ono bamuyitaani Susan Makula olwedde ali mulaavu ekitali kibi kati anoonya bwakuuma Susan nga musanyufu kyokka ne Teddy naye akyayagala kati omulabako Michael Jawo watandise okutabula ekigamba nze nkubuulira kati ekimusumbwa tayagala kunyiiza Makula akyayagala okugenda afuneko akadde ne Teddy kati agaba bwe nagala nenfuna akadde ne Teddy Makula naye agenze kyamulemu handolinga ng'omusajja yakikwata ngeri ya kivubuka tosobola kuŋŋamba lujja ng'otongozza omukazi emyaka 3 bw'obanga oyagadde okufuna omukazi owookubiri oba tosobola kuyimirira ku magulu ga 2 n'ogamba ono gw'ofuna nti mukyala wange gyali saagala omukooneko naawe beera eno muleeniyo oba okwanira ki kubanga lujja bwe mba nga ndi musajja nze kitonsa ngenda mukazi wange maze naye emyaka emeka 3 sisobola kukeera ku makya kumuteeka ku same line ate n'omukazi gwenkwano ow'ewiiki 2 nze bimu ku binkyayisa okukwana biri bibiri kukwana mukazi muwala ne tukola statement 2 n'ateekamu mukyala wange omuwala gw'okwanya bwe tukola statement 2 n'oteekamu mukyala wange gwe nga nkuta naye nga ati bwe batera okukola anti gwe kasita omugumiikiriza okulwana mukyalawo ako ke kamanyiiro kuba batamwagalawo era gwe olwobeera ng'olina omuwala mu statement z'akola n'akola ng'ataddemu mukyalawo mu muting goba embuguyo eyo goba embuyabuya eyo goba omuzingiriiti ogwo ne waba tannaggwako gy'oli ng'akyali muganzi olwedde aba amaze okuggwako ekyo kyakoze aba aweddeko kyekiri kye nakugamba nti nze sisobola kukwana mukazi w'ebbali ne muwa mutima muwa mubiri n'ogunyumirwa n'ogukola by'oyagala ne mmala n'enkuta n'entwala omutima gwangeeka ojja totunda obwenzi bantu kyekyo kuba eby'omutima biba bya ddala kyekyo eby'omubiri si byalaani kyekyo waliwo omukyala gwe nawulidde akaayana era ng'ayomba ayogerera waggulu nti mwabawana Teddy Bugingo mumuwase gwe kasobola era gwe wegenderezengamu nnyo mu statement nga omukyala alumbagana mukyala munne n'amuyisaamu amaaso mu nsonga z'obufumbo sooka nga tonnabakebera muntu oyo mutwe osooka n'obuuza
obufumbo bwe buli luddamu kuba abantu abasinga obungi kababeere bakyala kabeere basajja bajja ne bakola statement ku kintu kyebatalinaako research olina ajja n'ayogera bwogezi n'akwata akasimu ke nga kano akanga ak'ekinaku n'agenda mu firuta n'amala okweggyako enzigotta n'anonya kafirita akalungi n'atandika okwasama sikoogera anti omuntu yenna ayogera ebyekisiru byawukana kyova olaba akawoowo n'ekisu byanjawulo kawoowo kalala n'ekisu kisu yes okwogera kulala n'okwasama ate n'okuleekaana gyekiri byonna kyova olaba omuntu akedde ku makya n'akuteera ka gaasi lujja tosa kuga nti ama kitonsa avuddemu akawoowo bulala yavuddemu ekisu yatadde ekisu ate yefuuyidde kalifuuwa ngero yamusajja wadde n'akawoowo akalungi kutegeera so kati si buli agenda okuvaayo okwogera ku nsonga nti agenda kugyogeza kumanya mulimu abagyogeza okufuna emmere anoonya kyakulya kitegeera agamba yadde ki naye yadde liisaidi entuufu naye ate bwe siikole kino sijja kufuna okitegeera so kati buli mukyala yenna avaayo kweno ensonga n'anenya tebba n'avuma tebe sooka omupime obuzito bwe mu nsonga gy'ayogerako buweeyinga ki kikyotegeeza mufumbo atudde mu maka gaani yakazibira ebyama bye bimeka yakalispektinga abasajja bameka oyo avuma Teddy gwe buli mukazi yenna gw'olaba ng'avuddeyo n'avuma Teddy ebyo by'osooka ng'okutunuulira bw'olaba nga ku ebyo alina by'atalina tomwogerako tomala budde tomuwanga platform kubanga lujja platform yo nnene n'abagiraba bali genuine katoddira abantu bali genuine gwe noddira n'osanga omuntu ayogedde ku kintu ky'atalinaako evidence ky'atalinaako authority ky'ataliimu ky'atayimiriddeemu anoonye emmere ako kakulu nnyo omuteeka ku kyana ow'emmere tumuleka anoonye emmere ye tusigale kwano ku mulamwa kikulu kubanga abakazi abafaanana Teddy bagenda kuba batono nga tutunuulira omukolo gw'omwana bo tetulina kugutunuulira ab'emyoyo emibi abenge ab'effubitizi bayinza okugukubamu ttooki naye keetonye kagwake ewali Yesu ewali Allah buli kimu kisoboka omukolo ng'ennaku z'omwezi 27 tegugenda kweyongerayo ate lujja kulaba nga kuliko bataata abalungi kati awo taata baba tebamuyise taata ki bwe tuba nga ffenna tumanyi deeti y'omukolo olwaleero ogw'okusabira omwana awo taata baba tebamuyise officially anti ffe tulina kaadi eriko Mr and Mrs naye ate maama yayogedde deeti y'omukolo mu lujjudde tabanga asindika obubaka eri kuba ekikwatako era tebajja kitegeera bajja kimanya omukolo guwedde anti nakugamba nti bo bajjukira leeti tuyamba obawo obubaka kiki ekyabadde mu maama okwogera deeti mu anti kyenakugambye nti maama simanyi oba yaddayo n'afuna obwongo obw'enjawulo kyova olaba nti fe obusiraamu butugamba nti adhaniya wa dhaniyatu omuntu emufaananyi endowooza temusobola kwawukana mwenzi munno bw'oyendanga naye ayendanga mudde waka ng'obulamu butambula mugezi munno bw'ayiiyanga mwetegeerera obudde waka ng'obwongo butambula bw'olaba nga mwawukanye manya mulina ekintu era kye mwawukanya ne muntegeera obusiraamu butugamba adhaniya wa dhaniyatu mbu Teddy avuddeyo ayogedde deeti y'olunaku lw'omukolo ne venue n'agyogera omuntu yekka omugezi kano k'abagezi bokka kojja mbadde nsaba mutera okubuuza tisimanyi oba amagezi gazze kojja nsaba kati kiri eriye ekifo kitegedde olunaku olutegedde kiri eriggwe okukubira mukyalawo akudirectinge owe mugenda okusisinkana musabire omwana mumuwe emikisa gy'alaga era wano we tugenda okupimira ani asinga otegeera kyogamba musumba takyasobola kwekwasa nti yayitiddwa ku mukolo ate atya wano baba bamuyise nga nange kabwera deeti njimanyi n'olunaku ndumanyi naye ate gwe nanyini kiggwa
nanyini mwana anti baga nanyini kigwa ya kiweebwa naye tuli ku mulembe gwa kaadi si bigambo bebe kuli yabadde atongoza alubaamu ye wali mutabani we Hendrix alina atagenda bamubuuza nti lwaki omwana teyazzi family sagikoledde kaadi kati odite tata w'omwana ng'omuwa kaadi musaaki tata jangu mukolo gw'omwana omusabira eyo katugiwe lujja ayonge twongere obwesa omukola ekitiibwa taata oteekeddwa okubaawo nga taata era wano wetugenda okulabira abawabuzi omanyi ebintu byabitwala nnyo mu ndiga simanyi wane kati agenda kukyebuuzaako ku ndiga ate nga bwe mumanyi tasirika kati ndawulidde bw'omwana bagenda kumusabira kugenda kusomeza 27 sirina kaadi sigenda kulinnyayo ndiga zikuba engalo avewo agambe nti agamawulire nga yisizaawo naye ntegedde endiga ze zikubye engalo genda zijja kaadi ziki zendiga ku mukolo guno ziyimiriddewa tezijja kubaako we ziyimiridde kuba eno ensonga si ya ndiga eno ensonga ya taata na mwana na maama ate maama ye avuddeyo alangiridde anti katukozesa mikutu taata okusaba abaana yayita ku mukutu kati naye akozeseza platform ye okuyita bonna buli gwe kikwatako era wakawulidde buli gwe kikwatako mujje tubeererewo omwana lwakuba yamaze n'amukubalayiro aga nti mwakyamuse nga mubiwulidde naye ffe bigenza obbaawo nga twabimanya omwezi mulambe emabega ng'amawulire gano famire yagamanya naye nga saidi endala temanyi mwe mwennyini mwe mweyonoonera bakazi bammwe olw'okuba ofunye omukazi omupya nolaba nga mukazi we atakyasobola olw'okuba ofunye omukazi omupya amayi bano abakazi bano bajja bayita mu wiikinensi z'abakazi baffe abawaka bwe batwagalira kyova olabusirambu okugamba nti wasanye omukazi namba 2 nga namba 1 akyaseka ng'asobola okusondera ku ssente ng'ogenda okunona mujjawo bw'olabanga nga mukazi owawaka takkiriza kunona mukazi namba 2 manyi obwo obufumbo tebugenda kubaawo saate eriyo nakkiriza nagamba kale leeta oyo yaba abeerawo oli namala otuuka ono n'ayotta kyova olaba ebyo byemuwoza simanyi twagala bannamba 2 twagala bannamba 3 simanyi twagala bannamba 4 simanyi omubaka yatugamba omubaka yabagamba yatumaani naawe linda nga weebase kuba naawe osaala naawe osaba linda nga weebase malayika ekwegambire batugamba bw'oba ofa malayika yenona omwoyo gwo lwaki ejja mu kufa ejje ne mu kukuwa amagezi gwe lwaki malayika ejja mu kufa Tati bw'oba ogenda kufa malayika zibaawo ne zirwanira omwoyo gwo bw'obadde weeyisa bulungi ne zigutwala mu ggulu bw'obadde weeyisa ne zikuleka mu geyeena ne mu kutegeera malayika zibeerewo zituwe omwoyo w'okutegeera lwaki tuzoogera nnyo mu by'okufa bwe tutamanya ani yali afudde najja n'atunyumiza tize malayika yazze n'ennwanira omwoyo gwange nga nziraba lujja ebintu ebimu tukozese ng'amagezi amazaali ebintu emyadde twewagawaga ne tukola tutya naye bakyala baffe banno bannamba emu kitundu ku byenfuna byaffe kitundu ku buwangaazi bwaffe embulamu kitundu ku neeyisa yaffe era abiseera ebisinga gwe kitunuulire abasajja percentage y'abasajja abayisiza obubi bakyala baabwe bannamba emu batuuka ne bafuna ebizibu Kasawuli Samona yali akuumye buli kimu ligase ye reputation ye sente ng'azikuumye olwayisa mukyala we nnamba emu amaaso ebizibu ne bimweyoleka yateyanotegeera ti n'abaana bamu bazadde sibano kyegedde zibitandikira awo wennyini we wali soosi y'ebizibu era mbabuulira amazima mmwe abasajja abakyakwana mukyafuna ebizibu Teddy mu bubaka bwe wadde yamaze otuyita naye alina byeyongeddeko ebyo ebyokusojjasojja nti abaana bajja kusoma bajja kufumbirwa bajja tuuka ku buli kirungi kubanga maama waali maama amaamira emitima gy'abaana
Maama waali ate omwana aba mugumu nnyo nga maama yamulina. Yagambye n'amanya ge tutuuma abaana tutandika okugatunulamu. Mbuggola okubonyize n'omusajja omwana n'omuteekako ekinnya. Naye yababe gift, blessing. Ge gatambulira ku baana be. Era ndowooza ogiraba nti blessing si mikisa. Mikisa. Ate gift. Kirabo. Omukolo gw'okwanjula ogambye oguggo katugujje mu kifaananyi. Kati essaawa eno tegusigwe twogerako. Oba oli awo twayagadde tusooke tukube ettooki tuyite tugende tusooke tuteekewo omukolo guno. Oluvannyuma oba oli awo ne taata asobola okwekubamu umutima. Najja n'abeerawo omukolo guno tumubuulire ogw'okwanjula. Kati tusooke tupimire ku guno omukolo test. Nete nga tuvuga speed teyali waati mugezi. Mugezi era tasobola kubeera na muntu nga talowooza kuba abadde asirise naye yavuddeyo oyo muntu w'omugezi gwe bulolaba nga buli ekigwawo omuntu yakyogerako yayina lipooti yakyo yayina ansa yakyo manya tategeera. Katonda tasobola kuwa magezi nga buli kimu okimanyi. Kyoba olaba ne mu kusoma waliwo abasoma okulongosa wali abasoma okugaba eddagala. Gwe olaba nga oli buli ekigudde mu ggwanga yatunula mu kamera n'akyogerako manya ye musiru asembayo. Omuntu w'omugezi ayogera ku ebyo byategeera. Kale tunakeerako ng'ennaku z'omwezi 27 kojja tugambye abo baba bayise ne taata na buli gwe kikwatako. Kubanga we distancinga ku family tukozesa media platforms okutegeeza ebigenda mu maaso. Era kati tubikutegeezezza omwana ng'ennaku z'omwezi 27 tugenda kumusabira. Leeta essaala yo tugigatte ku ssaala ya maama. Taata leeta essaala yo tugigatte ku ssaala ya maama. Era kano kaabagezi bokka. Abataakategeere bajja kusinziira ku Kanani. Tusabire omwana essaala buli wamu etuuka tetufe tugimuweereze yalimanya ng'omanya. Essaala tekomeeri tugireete ku ground. Naye ekirungi kya Musumba Bugingo omulungi mu kukyalako mu kkanisa endala ezo zasobodde abamukkiririza. Nagamba nno oyo olaba Musumba Bugingo akyala nnyo mu kkanisa z'abasumba abawuulu era gye mikwano gye. Omusumba nga talina mukazi, abasumba nga tebalina bakazi gye mikwano gya Musumba Bugingo. Jegeeze nti kanisa ziteredde entende zirimu bamaama eyo tagendayo. Abo baba balabe be nnyo. Abo baba balabe be. Era ebimusoomooza byonna n'ebimusumbuwa kwesiga muntu atannaba kugenda mu ekyo kintu kimusumbuwa ate ye. Kubanga tosobola kuŋŋamba nti bwe ŋŋenda ew'omusumba kale nja kuba bubi oba ewa Sebadda oba ewa Tom amasumba aganywezezza bamaama gy'ayina okyala naye gy'ayina ossabira nga tannaba kugenda kusabisa. Ne maama olw'okuba musumba wange Bugembe tannawasa waata agendeyo. Ate era kati oyo mukwano gwe. Abadde agendayo n'amuwagira. Baasi. Ne Wajjengo yagenda. Baasi. Ogenda onfuna kintegeeza. Singa yakyalanga basumba balina bamaama b'ekkanisa nga babawangaazizza singa famire yatereera. Lujja bwengera ku majanga nze influensawo nkwata ono n'ono naawe otuuka n'obuzabira noga nti oba kino kyekituufu kino okitegeera. So ffe abantu abali ebyokulabirako naffe tufuna obutabanguko mu maka gaffe. Naye olw'okuba nti tufiidinga enjiri eri abafumbo nti bwe mufuna obutakkaanya mulumalire mu kisenge naffe tulwana nnyo ne buggwera mu kisenge. Era bwe buba bukulemeredde kale funa abantu abakulu bahandolinge ensonga eve mu lujjudde eddeyo mu famire. Naye bwe bulaba ng'omusajja omukulu olemereddwa okwandolinga omukazi anti omukazi ye muntu omwangu. Lujja kino nikikugamba buli lunaku. Mukazi one bw'omusanga ng'asibye ebintu agenda muwe mu just kasaawa kamu awummule obusungu buno bw'ettumbiizi bukke bujja mukwateko mutwaleko mu kisenge ne bwe mwegattamu luutu emu
ajja kufulumayo yeebuuza abatuloga be baani ojja kumusanga nga ebimuli byawaka byonna bikonyokonya abiyiye anti abantu bamanyi nti amalogo bagateeka mbimuli ojja musanga abikyusiza abirongoseza naga nti eddogo eryagala okungoba mu makate libambimuli wano n'abirongoza abikyusakyusa nga bwe yeebuuza abatuloga bava omwami wange andaga njagala lwaki nfuna ekizibu ekyokwagala okuva mu maka oyo ye mukazi kojja w'abantu enamba y'essimu olw'ebigambo n'obujjanjabi eri 0759 10 2 0759 10 2 ku WhatsApp kweri ne ku direct call kweri naye mbeegayiridde abankubira essimu munkubira essimu nga twogera ku bintu byenkola dakiika 5 mpa okuwabula ku nsonga ya Kuluthum kyekyagoyinzero abantu bangi bajogeddeko buli omu nga bw'asaanye ojjogerako naye nze nja kugamba nti mawulire bali mu kukola mawulire mawulire ge galeese bino byonna okutuukawo ababiri okuba nti bafunye obutakkaanya okuva lwe bafumbiriganwa okuva lwe babadde bonna ne bwe bagenda okulya emmere ne mukitulaga omanyi ebintu ebimu ebisinga obungi tusaanye tukolako ebintu byaffe nga tetubuulidde bantu balala era na buli muntu yenna ayina relationship ye ng'ogivugira ku mawulire essaawa yonna bino byebijja yes ate Kuluthum kibi nnyo okuba nti yayingira mu kintu kyali tamanyi kiriwa eky'obufumbo yali tamanyi bufumbo yali mufumbo before baawe we yafa n'afuna gwe yali naye ye yali amanyi eby'obufumbo era bwe yafa omugenzi we yafa ono yayingira mu kintu kyatamanyi naye ng'akuumye omusajja we mu bigambo ebingi yamuwasa nga bategereganya kwawukana ddi ekyo teri akimanya kitegeeza tamukuumye kuba bayawukanye naye kojja obadde ogoberera Kuluthum ono nti omwami we ne waba alina ki ekibaddewo agifeedinga oyo mukyalo omutuufu omuzadde ku mwana we asooka kudifendinga mwana oluvanyuma libadde ebbali neboogerezeganya kyenkwe nti yayingira mu kintu kyatamanyi bw'aba yali ayagala kubeera mufumbo yali afuna omusajja nga ali mu lwenji y'ekifaananyi kya bbaawe naye buli lwe yajjanga mu kamera yatuwaaniranga maaso na height ebyomusajja akyabira bye bamwagalako sigala na muntu kubanga watugamba nga bw'omutunuulira ebiso biringa ebya Seekamuzaata omutunuulira height olaba ya bbaawo yakendedde yakoze yayimpa amaaso gazibye bye yamwegombako byaba asigala nabyo biri ebirala bye yali amusuubiramu bigaanyi olujja omuntu akugambye nti akwegombyeko kalevuko kano kwosa nti ate onnyiizizza okwana nnyo abakazi ng'akalevu nkyakayina gusigala kalevu biri bireke Little Bird School Mixed Day and Boarding School lisangibwa Nansana Kyebando Nsumbi bagamba nti gwe omuzadde akola ennyo ng'obudde olina butono bw'omwana wo mubakwase babeere nga tebamulabirira bulungi mu by'okusoma ne mu bulamu obwa bulijjo saate era ne bakugamba nti gwe omuzadde ali ku kyeyo osobola okuba ng'obawa omwana wo paka contract yo weggwako oba paka ekiseera kyekyeyo we kitambulira oba paka w'okomawo n'olaba ku mwana wo as long as obawaddeyo byonna ebyetaagisa okulaba ng'omwana wo bamutereka mu kifaananyi ekirungi balina emisomo egy'enjawulo nga kw'otadde ne computer lessons eri omwana okuvira ddala ku muto paka ku mwana owa P7 ate ng'era nkutegeeza nti n'abantu abakulu abasobola okuba batuuka ku ssomero lino nammwe basobola okuba basomesa computer essomero baliyita Little Bird School liri mixed day and boarding lisangibwa wano Nansana ng'odda ku Kyebando ekyalo bakiyita Nsumbi. Rich Boutique wano ku Kamukamu Plaza Entebbe Road Kampala bayina engoye okuva e UK ez'abaami n'abakyala kossa n'abaana ebiteeteeyi ebirungi bayina tops bayina pants ennungi ez'abakyala kossa n'engoye ezambalibwa munda bayina engoye z'abaami ng'amasuuti bayina t-shirts ennungi jeans ennungi engoye endalira abaami ze bambalira munda bayina diapers oba ziyite pampers okuvira ddala ku mwana azaaliddwa paka ku muntu omukulu engatto z'abakyala
ennungi n'engatto z'abaami byonna babina ku Rich Boutique n'ebyokwewunda eby'abaami n'abakyala mujje wano ku Kamukamu Plaza first floor F46 oba osobola okugiyita FF46 nga we litimbiddwa ku mulyango gwalyo oba ku nnamba z'essimu eziri wansi awo babere nga bakolera delivery.